ekimu ku byemanyi ebitusoomooza abantu ababeera mu mukwano yeddi lw'osalawo nti kati relationship eno tekyalina lugendo nteekeddwa ogiyimiriza. Kitawaanya nnyo abalenzi kyokka kitawaanya nnyo abaana ab'obuwala. Ekisooka relationship sigoba wagitandika. Gayi yakusanga ku bbala n'akuyingiza mu kintu n'okiyingiramu n'okinnyikira kakati engeri y'okukivaamu ne lubeera olusozi gali kwoleka like nga kizibu nga kikusoomoza. Abantu abamu babeera mu relationship nga relationship ye etambudde emyaka 10 naye nga relationship yeeyo yalina okugiyimiriza ku mwaka ogusooka oba mu myezi 6 egisooka. Okusoomozebwa kwaliwo nga talina maanyi, talina nangeri gy'agamba nti kati nsinziire kuki nga waliwo bitagenda bulungi. Omuntu watuuka okusalira okuyimiriza relationship obeerawo bitagenda bulungi naye ng'ono waliwo byalaba naye ng'amaanyi. Twagala tutunulire ensonga 6 kw'osinziira okugamba nti abange it is enough. Like kimala please noyita meeting eyembagirawo emergency meeting n'otuula n'omuntu n'omugamba omanyi guy omanyi mukwano bwe nkoze evaluation project eno gye tuyita omukwano gwaffe ngenzo zuula nga ntaddemu shares nyingi ate nga returns ntono like nteekamu sente nyingi nteekamu obudde bungi kyengitegeeza oinvestinga nnyo naye ebivaamu bitono. N'ogamba omuntu nti omanyi mbadde nsaba okukkiriziganya oba obutukkiriziganya nti relationship eno tekyeyongerayo. Ngambye waliwo abakizudde nga batambuza ekintu myaka 10-15 nga kintu kyalina kuyimirira ku myaka 3 ku myaka 2 naye nga agenze yeekululira mu kintu n'atambuza omwaka n'atambuza emyaka omuntu ng'akimanyi nti okusinzira bwe yalaba embeera emu relationship eyo teyalina kuzaaliramu mwana wakubiri naye mu ngeri emu oba endala n'azaala owokubiri n'azaala owokusatu n'azaala owokuna ng'ali mu relationship ng'awulya tagiriimu naye ng'ate gyali. Olwaleero kyenjagala tutunulire zensonga 6 zo z'osaanye okutunuulira bw'ozizuulanga bwe biri okkiriza ogambe nti abange sweet relationship keekome wano. Abamu ngambye nti kibasoomooza bambi kibasoomooza kazi sina babuuzaako njagala kubuuzaako nze sozimo nkwaniriza nateera nkwagaliza holiday empanvu ennungi leke nkwagaliza eggandale panvu eddungi happy holiday. Weeyise bulungi ennaku zino zijja ne zigenda ne zitulekawo kakati leka zireme kukumalamu nnyo oli ku kyeyo olina wooli olina engeri gy'owulira obusungu olina engeri gy'owulira nakutogala kugana na buntu yenna olw'ensonga nti wamanyire okubeera ekyaddondo mu nnaku zino kakati zikusanze oli mu kyeyo oli ku kyeyo onoonya ssente please ekyo kyekyabeerawo. Kkiriza nti kakati onoonya ssente nzikiriza newankubadde nga walinga mu festive season obeera kyaddondo waliwo kati by'oli mu kufuna by'otaafunanga ng'oli kyaddondo nga bw'oli mu kuba nti waliwo by'otafunanga olinga obifuna ekyaddondo katuteeke ku minzaani nzikiriza nti ebyekyaddondo wabifuna emirundi egimala kakati kyekiseera okkirize tutambule n'obulamu obulala nate biri ebirala bijja tusanga. Katusooke tugende mu love lab bwe tuvaayo tujja kuba nga tweyongerayo n'ensonga 6 reasons 6 z'oteekeddwa okusinziirako okugamba nti relationship eno ekimala awa nnyo. Hello. Jebale Bernard. Kale. Oyogera ne Sozi Moses? Sozi? Can we talk a few seconds or minutes? Okay, thank you. Brother. Happy birthday, dear Bernard. Happy birthday, dear Bernard. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bernard. Dear Bernard. Lero jiweze emeka. +1. Agayaye. +1. Wow, thank you so much. You're welcome, brother. By the way,
I am just a messenger. Waliwo antumye. Yes, several. Olowooza ani antumye? That must be my childhood friend. They is still friend up to now. Mm-hmm. Or he must be Chwendo Isaac. No. Think about a sweetheart. Think about someone who is special. Nkulina buladi. Nkulina. Tolowooleza mu ba relative, tolowooleza mu mere friends. Lowooleza mu muntu ow'okukido. Aha. Oli mu mbi zange kati. Nedda. Sebo. Ojja kutula omutima gw'omwana omuwala. Ogamba omuntu nti ab'okukido bangi. Tuwogera sebo ku muwala. Omuwala nga muwala mu bawala. Era yaŋŋambye Bernard bw'omukubira tomugamba linnya lyange enjagala y'aba aliŋŋamba bw'abaddala nga byansuubiza eggulu n'ensi alikkiriya nga taliimu covid wa love. N'olwekyo we tuwogerera tumaze birthday naye olinga ayingidde mu laboratory tukuggyeko tests, tukole tests. Tuveeyo nga tumanyi nti Bernard yeetaaga quarantine. Oba yeetaaga tumuwa bwi sanitizer. Olowooza twogera ku muwala akyono? Olowooza twogera ku muwala akyono? Ogenda kumbulirako erinnya limu by the way. Limu. Kuba naawe liri onkozesa limu. Maybe alphabet here. Just one. Like one letter? One letter. No, you're going to tell me the first letter and the last one. Maybe the first letter starts with B. B? And the last one? Y. Kablaza. Nina amawulire amalungi n'amabi nsookeko galiwa? Gonsalirawo. Amawulire amalungi gali nti yes, Betty ye yantumye okukubirako. Bambi akwagala naye alina mubaka worry agamba for the last 2 days we were not in good terms with Bernard and it was a small life and when we had misunderstandings bichi. It was just something simple. Anti oyinza banga kiri simple kugwe nenga seri Betty. It was just something simple. Okay, what is your message to Betty? My message to her. Ebyo bye bivuddeyo. Nze nzikiriza nti okukuyayana kwa buli muntu. Teri ataagala muntu kubanga ali proud of you, tayesika kukwogera. Buli muntu ekyo kyawulya kye yeetaaga. Manyi nti newankubadde nga birabisenga abasajja abayaaye ennyo abazibu ennyo naye nzikiriza nti Katonda akyalinamu abantu abeesigwa. Wakyaliyo omusajja ng'alimu empeke, wakyaliyo omwana ow'obulenzi nga ssebo ayimirira ku kigambo kye. Leka kulowooza nti bwe baakudisappointing e Luweero bwe banaakuganziza e Masaka binaaba bwe bityo nga bwe byali e Luweero. Eyakuyisa obubi yaliwo embalala Munyankole. Kakati ono gw'oliko Muganda naye olina endowooza nti bonna bwe bali. Eyakuyisa obubi Muganda kakati olina Munyankole omulaba ng'Omuganda. Siri mu kwogera bintu by'amawanga ndi mukulete. Eyakudisappointing yali muwanvu. Kati ogudde ku mumpi oli eyakuyiwa yali muwanvu manyi kyobabu byali mu height. Nkyengeza kukutegeeza nti toganzizza nsi yonna gimalayo olyoka owumbe nti abantu bonna babi. Naye wankubadde nga ababi bangi obalabye nzikiriza nti wakyali abantu abalina enjawulo. Kakati tutambule n'essuubi eryo nti ebintu bisoboka. Tugenda kutunulira ensonga 6 like 6 reasons kwoteekeddwa okubeesinga ogambe nti
Roger tubadde twagalana kumala emyezi 6 egiyise. Twatandika okwagalana mwezi gwali gwa 5. Kakati tuli mu mwezi guguno gwa 11 gwa 12. Nzikiriza nti relationship eno tewakyali kigitwala mu maaso olw'ensonga ABCD ze zino 6 ze tugenda okutunuulira. Oyinza okwebuuza nti omulenzi ngenda mugamba nti relationship tugimale. Oyinza okwebuuza nti omuwala ngenda mugamba nti relationship tugimale. Kibozibozi. Yesterday mwana mulenzi gutwadde tunyumya naye nga ngamba sozi monkoze ntya. Nina relationship, nina omuwala gwe ntambudde naye kyenkyalemeddwa kyekino. Kwe kumugamba nti omanyi tebikyakola makulu. Namubuuzizza nsonga ki gyowa okugamba nti omuwala ono toyagala genda naye mu maaso. Nanga sirawo future. Alina obureason bwe yawadde obutonotono. Buyinza banga tebwabadde bukulu oba bwenene nnyo erinze n'ekyo tusobola kisinziirako kugamba nti bwabadde bunafu. Ebyange biyinza obanga ewange ebinafu ewege emaanyi. Ewuwa amaanyi ewange bwe bunafu. So n'agamba nti okusinza bwabigattagatta obusonga bulabika ng'obuli mayina bulimu family background naye tekiri mayina. So it's kind of family issues nga alinga azaalawa ewabwe w'omuwala gy'ava. Kati kyenva mubuuza nti honestly speaking njala ombuulireyo ensonga gy'ogamba nti newankubadde nga bikyalibwe bityo naye omuwala ono kino kirungi akirina. Omanyi kye yaŋŋambye? Yaŋŋambye nti kali ka children bwe ziba nsonga za vanira kali kiriya. Nemuga so that is the reason. N'agamba ya. Nemubuuza olowooza esobola okukutambuza emyaka nga y'empagi ey'omukwano gwammwe kwe guyimiridde. Naye ng'awulira tekimala ng'akyanoonya ensonga gy'agenda okusinziirako okugamba omuwala nti it's enough like tekikyatugattako. Ne lwe yali yasalawo yakimugambako ko mu ngeri eri indirect n'asalawo kumublockinga. That was an indirect of okugoba. N'asalawo kubanga mudojinga like tamuwa budde tabeerawo. Omuwala finally ne yeesitula n'ajja eri omulenzi. Do you know what happened? Yasanga omulenzi ali mu injale. Ng'ali mu injale. Finally byawunzikirawa. Oli muntu mukulu onywa kyayayo kyatombuuza byenjogerako. Nze ndi mwana muto twanziza mu ebyo. But finally ali awo relationship tekola makulu. Akkiriza nti relationship takyagyetaaga mu bulamu bwe naye okugikutula okugiyimiriza kikyamulemye. Mumanyi ekitera okuva mu ebyo? Ekitera okuva mu ebyo ye muwala okufuna olubuto. Kakati relationship ebadde ekaluba 50% okugiyimiriza netandika okukaluba ebitundu 88 ku 100. Abantu bangi bali mu relationship nga zatambula bwe zityo. Oli ali mu bufumbo nenga bwe buto bwe bwatandika. Mwana muwala tofumbirwanga mulenzi kubanga akufunyisiza olubuto. So okufunyisa omuntu n'okubeera ng'ovunaanyizibwa ku muntu okubeera naye bintu biri byanjawulo. Era eyo y'ensobi abazadde baffe gye batukulizaamu nga bali we are not promoting omuntu okufuna olubuto lwategekedde anyhow, but I am telling you still okukaka omuntu awasa omuntu kubanga yamufunyisiza olubuto tekigasseeko. I repeat, njogera ekigambo kyenjogera nga nsobola okukimirirako n'ekidefendinga tekigasseeko. Nkireese nga nkugamba ekibozibozi ky'omulenzi ali mu kufaafagana n'engeri y'okwekutakuluza ku muwala nga kikyamulemye. Kyokka bwe basisinkana tamusimattuka. Yo omuwala alina engeri gy'alowooza nti lwasisinkana omulenzi wabeerawo contact vanilla n'atundulwa nti olwo aba amulina. Naye ebiyinza okuva mu ebyo kwe kubanga omulenzi akufunyisiza olubuto nga si mwetegefu kubeera naawe kati muleetawo bond ey'omwana kyabulabe. Tuzadde abaana mu ngeri bwe zityo. Bambi nga tebalina musango ne bagwa mu mbeera eyo. Kakati naawe oli mwana wa buwala oba oli mwana wa bulenzi ali mukundaba. Ogamba nti ekituufu kiri nti waliwo byengattagatta naye ng'olinga atakakasa. Ogamba ne nkiveemu. Kakati tofunanga nsonga zikumala. Kyokka ate njala nkubuli okumanya biri ffane. Owulira tonaba kuŋŋanya nsonga zikumala kwawukana na muwala oyo. Tonaba kufuna nsonga zikumala kwawukana na mulenzi oyo naye ate kiri ffane kye kino. Bwe tukubuuza ensonga ezimala ezikubeeza n'omuntu oyo ate nazo tozirina. Tosobola kutuwa nsonga ABCD nti nkyalina ono omulenzi olw'ensonga eno bweti ate nga ddala ziwulikika.
nga bw'otalina nsonga zimala kubeera na mulenzi oyo bwe kiyinza okukonfusinga okufuna ensonga ezikumala okwawukana n'omulenzi oyo. Nzikiriza nkiddamu ebigambo bino byenjogera leero sitagetinga nnyo abantu abafumbo abagatte, ntagetinga nnyo omwana ow'obuwala omwana ow'obulenzi abali mu relationship nga tennaba kufuuka serious nnyo okutuuka okufumbiriganwa. Kyentegeeza kye kino, temunnaba kufumbiriganwa officially eyo relationship gyenjogerako mu show ya leero. Kiyinza okukoonako eri kati naye siraba nnyo kyamaanyi kyekigattako. Tugamba nti tunuulira ensonga zino 6 zambale owulira zikutuuka. Bwe ziba zikutuuka kyentegeeza nti bye tuba twogerako bye bibeera biri mu bulamu bwo n'omulenzi oyo, bye twogerako bye biri mu bulamu bwo n'omuwala oyo. Ogenda kusigala nga gwe weekuumidde mu relationship gye tuyita situationship nga gukusinga wekka. Njagala nkubuulire katukendeezeeko okukuzaala abaana nga tubazaalira mu mbeera etagenda kubayamba, egenda okubakuliza mu kumenyeka mu mbeera enzibu. Otuuzeeko ne n'abaana ogigambe nti omanyi bebi, mbadde nsaba olw'okuba nga tetunaba kwetegeka tugira tuggalawo, naye leka kuwunzika buwunzisi nga bino bikkubye ng'ate omaze okubitegeera. Ensonga namba nzive ku 6 banzive ku 6 ntera nnyo okwagala oziveyo ne kale kanzive mu namba emu. We are looking at the 6 reasons why you need to call off that relationship. Number 1, mukwano gwoyo oba boyfriend woyo financially ali irresponsible. Financially guy oyo ali irresponsible. Ate kisobola okubeerawo n'omuwala financially. Kambabuulire, bw'obeera n'omulenzi nga engeri gy'asaasaanyamu ssente, engeri gy'akwatamu ssente bw'ogitunuulira egenda kuba ya bulabe mu maaso gye mugenda. Kiki ekikusigaza mu relationship eyo ng'ogezezzaako ekimala okugamba omulenzi oyo nti ekyo tekikola, naakubackinga off with reasons it's my money. Yes, ssente zize. Ne waliwo by'olabanga bwe muba munaatambula mwembi ng'ekyo kigenda kubeera kya mutawaana. Oyagala mu spending, oyagala musaasaanye ku bintu bye mwetaaga, ayagala asaasaanyize ku bintu by'ayagala. Ebintu bibiri bya njawulo. Era njagala mbabuulire ebisinza okutukuba kwe kuteeka amaanyi mu bintu bye tuwagala okusinga ebintu bye twetaaga. Oyinza oba nga oyagala okubeera n'omulenzi ali handsome, 6-pack, American height, oyo gw'oyagala. Naye bwe nkubuuza oyo gwe weetaaga, omanyi kye mba ntegeeza? Ekigenda okukola relationship, ekigenda okumufuula husband material tetugisanga mu 6-pack. Oyagala gayi nga wa 6-pack, naye teweetaaga gayi wa 6-pack, kubanga ekikola obufumbo, ekikola omukwano si 6-pack, ekikola omukwano si height. Ekigenda okukuwangaza n'omuntu mu bulamu bwo ojja kukisanga mu character, ogenda kukisanga mu neeyisa ye. Kakati ne kino kye twogerako ekya ssente, musika omuguwa ku kikwatagana ne ssente, naye njala nkubulire somehow somewhere ssente gugenda kubeera musaayi ogw'okutambuza relationship yammwe gye tujja okuyita marriage mu maaso. Naye bwe mubanga temukwataganye mu bya ssente mugenda kubeera nga mutambuza ekintu ekibamenya, era finally ng'omaze okutambula emyaka mingi omanye ekijja okubeerawo. Ogenda kuyiga ogamba nti omusajja ono ngezezzaako okukwatagana naye mu byensimbi, tukolere wamu, adjustingemu, abeeko engeri gy'akyusa, engeri gy'asaasaanyamu ssente, ayiga okuteeka ssente mu bintu ebikulu, ebintu bye twetaaga okusinga okuziteeka mu bintu by'ayagala oba bye twandyagadde obwagazi. Okulya kulungi, ne tugenda kutunuulira okulya okusobola okubeera nga kuba sustainable, nga kugenda kubeerawo nga tulya, si kulya leero ng'enkya tulinga abagenda okufa. Bw'okizuula nti ebya ssente bibatabula kutuuka kukubagana, togenda kukimukaka. Olina principles z'owulira zewandyagadde mutambulireko, ezo si zaaliko. Ateeka ekitiibwa mu kwambala okusinga okwekulaakulanya, okusiika okuseevinga. Ate nga bw'okimulabamu tolabamu na ssuubi lya kukikkakkanya. Awo ogenda kutambula n'omuntu agenda okukumenya. Obwo bwe bulamu bw'oyagala okubeeramu. Kikyali tebunnaba kuyita.
bw'okizudde nti okukyukako tekusobola, relationship okyagikolamu ki? Mwana mulenzi, olina omuwala byasinga okutwala ng'ebikulu mu bulamu bwe kwe kusaasaanya kujooga. Bwe mugula emmeeza olwo n'akulaba ng'oli a good husband, mugendagenda samwoya mujooga ekyo kyayagala, ebyo byassaamu ekitiibwa, ebyo mubyagala naye mubyetaaga. Bwe biba nga biri once in a while, kubanga abantu tetwetaaga kubeera nti okubeera mu mukwano mama okusevinga oba okukulaakulana nti omuntu agenda kubeera mu kulumwa. No, we need to have twetaagayo okufuna ku ssanyu, twetaaga okwesanyusaako. Ne bwe kizuuka ng'ate onobye obulamu bw'ekyo kye kikulu. Omugamba nti tugule poloti naye ng'akugamba nti ekya poloti kiyinza okulindako. Tubadde essomero gye nasomera ba obis and ba ogis tulina kal union, ate nze chairperson, kakati tulina okujoogamuuko, so mbadde nsabayo obukadde 3 abaana basigale nga bandaba nti ndi wakabi. Sente ezo gwe okugula poloti mukibazeebaze nga poloti egenda beera ya milioni 6. Awantu wayinza oba nga olwaliro si wakabi nnyo, naye nga mu myaka 3 mu myaka 5 wagenda kubeera prime nga like wabeeyi. Ekyo kye mwetaaga kyayagala kyakusaasaanya mu kal union ke balina ne ba obis ne ba ogis. Ozudde ng'obwo bwe bulamu bwe mulenzi gwe, oyo omuwala osigala okyakola kinaye. Mugenda kutambula ekyo ng'okiraba eyo red flag weeri, naye osigale ng'osindika ekintu mu maaso, finally kiveemu n'omwana. Kakati ove ku kutunuulira kiri ekizibu, otunuulire kino ekiringa kyojja era okuyita ekizibu finally eky'omwana. Omwana nandi mwesonyene kati ate alina omwana. Abantu banaagamba batya? Bw'ozuula nga biri bwe bityo, financially tali responsible, talina buvunaanyizibwa bwe bituuka ku bya nsimbi, please call it off. Kijja kulumamu emyezi egisooka, n'enjala kubuulira nkigenda kuluma, naye ogenda kuba ovumudde. Ojja kuba ekyo kiyiseeko okusinga lw'onootambula mu relationship emyaka n'emyaka nga kino okiraba kigenda kusikambula, final otuuka okugivaamu ng'ofiiriddwa bingi, ofiiriddwa ebiseera, ofiiriddwa amaanyi go, ofiiriddwa ssente. Ekyo kiweetaaga. Tutunuulira ensonga 6 kw'oteekeddwa okusinziira okugamba nti abange relationship eno katugisiibule, omuntu kamute mwesonyiwe. Relationship yammwe ogizudde nti ekigambo communication, mpuliziganya, kifu. Nga naawe bw'oba ogaba obubonero ku gaayiwo ku 100 omuwa 5, ate olumu ogamba nti awo yafubye bulijjo abeeramu 3%. Oli mu relationship n'omuwala, communication ye empuliziganya tewaba. Temusobola kutuula ne mukanya ku kintu n'agamba nti genda beera bwe kino bwe. Naye ebintu bitambula mu ngeri gy'otategeera. Sweetheart, relationship gy'oyagala okubeeramu, olaba nga empuliziganya yammwe mbi, nfu, naye olw'okuba gayi alina 6 pack nga y'ensonga ekyakusigazaawo, waliwo wajja okutuuka nga tutunuulira ebisukka ku 6 pack. Ng'oyagala okubeera n'omuntu w'obuvunaanyizibwa, agenda okukuza abaana ab'obuvunaanyizibwa, nga wateekeddwa okubeerawo empuliziganya ennungi, okuwuliziganya. Obadde ogamba otya nti mbadde ngamba bwe nti okay, kakati ntuza tugezeeko ku kikyo, katuleme kusooka kulaga nti tekikola, tukigezeeko tukiwa obudde. Eyo y'empuliziganya. Empuliziganya ennungi evaamu okukwatagana. Tojja kugamba nti mugenda kukwatagana nga tewali empuliziganya nnungi. Ekigenda okubakwataganya kiki? Kiva mu mpuliziganya ne mukwatagana ne mutegeeragana, obadde totegeera muntu, obadde omufuna obubi n'omutegeera. Obadde omulowooleza nga ali ku bbi n'okitegeera nti nalowooza nti ali bwati kino kye yali ategeeza. Ebyo byonna bijjira mu mpuliziganya. Kakati empuliziganya ennungi teriiwo. Okukuwa obudde mwogere ku kintu olina kukirwanira bulwanizi, olina kugenda mu lusirika n'olumalamu wiiki, agenda okulaba nga kisusse. N'alyoka akunoonya, ate akunoonya kubanga akimanyi awo badde omuwaawoko ku busente. Ekimuzza si kuba nti akwetaaga akumisinga, naye olw'okuba communication ebeerawo n'ereeta okubanga omuwa ku busente, so kyavijja okubanga yeetaaga communication ebeerewo. Gatta kwesoose ogatteko ey'okubiri. Financially ali responsible, talina buvunaanyizibwa. Kati agasseeko ekyokubanga n'empuliziganya ye mbi. Bannange ebintu bibiri bw'abigatta omanye omugugu gw'otwala. Kiki ky'oba okyakola mu relationship bw'etyo ng'omuntu oyo takugattako?
Mwannyinaze bino bwe mbyogera naawe omwana w'obulenzi bikukwatako. Tugenda mu relationship erimu okwekomitinga okutwala obudde kumpi obulamu bwaffe bwonna. Naye omuntu otandise omulaba nga mu byensimbi talina buvunaanyizibwa. Agaseeko ekyokubiri mu mpuliziganya mufu. Bigenda kugasa. Ensonga ey'okusatu. Bw'okizuula ng'oli mu relationship ne toli musanyufu. Oba okyagikolamu ki? Singa tukola sample buli muntu ne tumubuuza atunnyonnyole relationship eyo gy'akyalimu, lwaki akyagirimu, ojja kwewuunya ng'oli akugamba nti nkubuulire ono omanyi bw'obeera ku mulimu ogumu naye ng'ogamba nti wenfulira omulimu omulala era ng'osuula enkesi nti bannange nkola ku NASA ndi mu print naye bw'ofunayo akalimu ekyeyo kyonna ndi mu busomesa naye w'ofunira ddiiru w'ofunira ddiiru wonna oba mu bulimi oba mu ki. Nze nziruka omuntu n'abeera mu busomesa nga tabwagala akimanyi n'okukola tebukola naye ng'alindiddewo bulindizi mu opportunity ndala. Mu relationship bw'okitambuza bw'otyo kiyinza okukolako akaseera akatono ne si kiseera kyonna. Oli mu relationship toli happy. Okolamu ki? Byawukanirawa n'abantu abali mu busomesa nga tabwagala. Omanyi kye kitegeeza okubeera mu busomesa nga tobwagala? Mwebuuza lwaki abasomesa akuba omwana n'amufiirako. Tukkiriza nti omusomesa nga yayagala obusomesa yali akimanyi nti asisinkana abaana abava mu family backgrounds ez'enjawulo. Kati aba ne handling nga ndala tasobola kumala gavaako lwa mwana. Lwaki? Amanyi ekyo omusomesa omulungi ekyo kyalina okukola. Aba alina engeri gy'asobola okukwasaganya abaana mu mbeera zonna mu bikula byonna. Naye olw'okuba obusomesa abulimu nga naye tabwagala, kamunyiizaako kimu bibiri ng'akuba. Mulabye abasawo bali mu busawo. Mukoleko okunoonyeza. Agnes mutuyambeko. Scovia, Winnie, mutuyambeko. Anthony osobola okutubulya. Muli mu Europe, n'abalala muli Dubai. Mbuuza, kye mugamba nti abasawo bonna balina ebboggo eri abakyala ab'embuto? Bemulabye omukyala akaaba olubuto linangamba aba naliyo nga munyumirwa essanyu lya bulangiti nyabo okyakaabya kajanja ate okaaba oyasama ogenda kukosa omwana bunira tambula olina kutambula butambuzi mulya naliyo kyogamba nti buli nsi bwe kiri naye ojja kubisanga mu muntu ng'obusawo yabuyingiramu nga kirimu. Ne relationship abantu bangi bwe batyo bazibeeramu. Tugamba nti ekyo eri mu busawo kiyinza okukola kubanga gwe kyotunuulidde ke kasaala ke bakuwa ku nkomerero. Naye mu relationship okugibeeramu nga toli musanyufu. Kakati ekyasoose omulenzi oba omuwala mu bya finance talina buvunaanyizibwa. Tugenza okuzuula ekirala ng'empuliziganya akuna. Kakati tugasseeko ekyokuba nga toli musanyufu. Actually biri bigenda bireeta obutaba musanyufu. Oli mu relationship toli musanyufu ate okyagirimu. Olwo girimu lwa nsonga ki? Obudde bwonna obumala okolera okusanyusa omuntu atakufaako kukusanyusa. Era tunula nga lwotamusanyusiza olwo lwe bibeera ng'akutabukira ayagala okulaba ngo buli kimu okikola nga bw'ayagala olwo yasanyuke naye talina lwateekayo mwoyo kulaba nti naawe obeera musanyufu. Like you're with a person afa ku bulamu bwe nga bwe buteekeddwa okutambuzibwa. Atafa ku bulamu bwe ate nga bino byampankuwe. It's give and take, two-way traffic. You are not happy. Kiki ekikukuumidde mu relationship eyo? Kiki? Kakati ogenda kugitambuliramu toli musanyufu naye ofunye olubuto. Nze ngamba nti awo tukule tuveewo. Awo tuveewo mpola mpola. Tutunuulira ensonga 6 ze tukkiriza nti zikumala bwe zibanga ddala relationship yo bwetyo bweri nga bino bwe biri. Call it off. Muyite mugambe nti mukwano njagala okukwebaza ku mirimu balina engeri gye bataminatingamu ennaku zino etali yadda.
tebasobola kumala gakuwandiikira ku termination letter ne bateekako nti termination like you're terminated wa balina engeri gye basooka ne bakwebaza ntwagala okwebaza ebbanga lyokoledde ekitongole kino ogasseeko era contribution ye ebadde y'amaanyi nnyo obadde empagirwaga mu kitongole kino naye olw'ensonga eziteebereka ekitongole kino kyagala okukuwewulako kyagala okukuwewulako obuvunaanyizibwa bwo so bali mu kugoba era oyinza okulowooza nti obuvunaanyizibwa babukuwewulako wiiki emu 2 oba mwezi oba mwaka nga babukuwewuddeko obulamu bwo bwonna bakugobye kakati naawe kyekiseera bw'otunulira ebintu bino nga tubitambuliramu ng'obiraba omuntu muyite omugambe nti mukwano njagala okukwebaza obadde mulenzi mulungi onfuddeko nno weebale ondaze ensi nze nali simanyi gaba ku kyannyanja naye munnange ontutte ku kyennyanja ne tujooga tubadde mu zikalangala abamu olina n'obusobozi omuntu yakutwalako France njagala nnyo Paris era ninagamba oba ndituukako naye nga munnange njagala okwebaza munnange gwe wantwale Paris nali simanyi nti ndigendayo ebintu kugamba obulamu n'obunyanguyiza naye mbadde njagala okutegeeza nti ate kyekiseera obulamu bweyongereyo njagala okukwagaliza emirembe emyereere n'emirembe n'essanyu ku muntu omulala gw'onoddamu okufuna naye relationship yaffe kesooka eyimirireko akabanga akatali kagere oyimiriziddwa ku position ey'okubeera boyfriend ebbanga eritali ggere nti njala okutegeeza nti mu kiseera kino okyayimiriziddwa ku position y'okubeera girlfriend wange nga bwe twetegereza ogenda kusooka oddeko ebbali tukole okunoonyereza ogenda kuleeta ebisumuluzo bya office ya project yaffe relationship yaffe eno ogenda kugira obikomyawo okwo bw'oba lwo ripooti z'obadde tonaba kumaliriza tuba tusaba byonna byonna obikompiringe obiteeke ku mmeeza tujja kuba tukuyita bwanaaba waliwo ekyetaagisizza omuntu omugamba omukaliremu okalenga eddebe omugambe nti sweet omanyi lwaki kuba obizudde mutambulira mu project eyo ey'omukwano gwammwe naye tetambula ogiteekamu kinene naye returns akuna relationship ogitaddemu kinene naye gaya ayongera kubeera irresponsible when it comes ku sente kitegeeza tewali returns otaddemu kinene mu relationship eyo naye communication empuliziganya yammwe nfu mbi returns ziri luddawo ate gwe okyasigadde mu relationship really for what reason olaba ssebo ne bweba NGO nga yayingiddewo nezuula nti byedonatingira tebitambula eba tebinoonyamu magoba ga cash gakukwatako but I am telling you at times they decide okuyimiriza donation zaabwe olaba wano ensi ziwa Uganda obuyambi bakizudde nti olumu obuyambi tebukozesa bulungi ne bayimiriza donations ezo bakola evaluation nga okusenza ku input ne return tebeera financial yokka obangezaako communicating eri mukwano gwanga ndaba guy am I communicating my good sister am I communicating to you oli mu festive season omwaka 2020 guggwako tuyingira 2021 are you going to be in the same situation nga bwe tubadde mu 2020 kiyingire ne mu 2021 bw'oba okola resolution mu projects zo wagenda okuba ekyeyo oli Bulaaya oli mu Buwalabu nga bw'otunulira n'ogamba nti naye kino ekiyumba kyendimu ddala kingattako n'oyagala odde ku ofiisi obategeeze nti wano bannange okusinza ku bye nagirako si bye bino if it's going back to my country please olw'ensonga nti okizudde nga tebikola kati ate ku relationship kisukkawo kubanga wagenda ku kyeyo ng'okimanyi nti ogenda kikuba emyaka aga okiveeko naye twogera ku relationship gy'ogenda okubeeramu obulamu obusukka mu myaka 2 mu myaka 3 naye nga bulamu bwo bwonna oba ontegeera so oteekeddwa okuba nga osobola okuyimirirawo kati omuntu omugambe nti please ekintu okusinza bwe nkiteekamu ne return ndi mu loss shares zange mbadde nsaba nzikuguze weyongereyo oyingize omuntu omulala atwale shares zange tutunuulidde ensonga 6 ndoza tuli ku namba 3 namba 4 kangisome nga bwe nagiwandiise you just can't resolve your problems
temusobola kugonjoola nsonga zammwe. Buli kaseera mubeera mu kunenengana. Waliwo lwe mulina okukkiriziganya mukkiriziganye temukikola. Ne wabeerawo lwe mulina okukkiriziganya muleme okukkiriziganya nga kyekyo ekikola ate nga tewaliwo kigendera kibi naye ng'okkiriza nti ano bebi kakikolebwa ekityo nga bw'ogambye. Nyinza banga si kye mbadde njagala, but let's try out that. Mukkiriziganyizza obutakkiriziganya ninakyo nekimukikola in respect. Kakati ensonga zammwe zibeerawo munenengana bunenenganyi. Munenengana kyokka relationship eri mu myezi 2, mu myezi 6, eri mu myaka 2. Munenengana obirabirawo nti bino bikulaga gye mulaga. Kankubuulire, bakuwadde emmotoka bagamba ogigule. Emmotoka tonnaba kugivuga wiiki. Emmotoka erimu oli akugamba yabadde na ku service. N'emmotoka ogiwulira ekubagana, emmotoka esikondoka, emmotoka ogikuba serefu nga emala kwerowooza okwaka. Ng'ogenda mu maaso ng'osasula emmotoka eyo. Ng'osasula. Nze nzikiriza nti ogiraba state mwe n'ogamba nti mukwano. No, thank you. Naye muli mu relationship. Okunenengana kulinga okunenengana n'akatono kabayombya. Olaba obutakwatagana bulinga obutakwatagana. Tewaliwo okuwangana kitiibwa. Muba mukyogerako bwogezi naye nga buli kaseera mwesonga mu mmundu. Mwesonga mu gobirese. Tewaliwo kukakkana. Kyokka ekyo kiriwo mutandika butandisi relationship. Tonnaba kumukyaza wammwe bazadde kumulaba, kumutwala wassenga kumulaba. Temunnaba kwanjula, temunnaba kukola mbaga. Naye okusika omuguwa kulinga okusika omuguwa. Olusirika mutandise kulukola nga mukyali mu courtship. You're still dating ne mubeera n'olusirika. Kiki ekigenda okubeera mu bufumbo? Mwagala kutugamba nti omukwano gwammwe gulinga kikajjo nti kitandikidde watawooma naye eri gye kiwunzikira kijja kuba kirala nnyo. Totulimba, tubibaddemu totulimba. Relationship eyo eyinza oba nga yeekwetaaga kukulumya naye nga gwe togyetaaga. Temulina ngeri gye mu resolvingamu issues zammwe, problems zammwe nammwe kennyini zibalemerera. Buli omu n'atambula gage. That is number 4. Twatunuulidde eyasoose nga tugamba nti omuntu ateekeddwa okuba nga wabuvunaanyizibwa mu byensimbi. Owuwo kizudde ali irresponsible. Number 2, relationship eneetambula wateekeddwa okubeerawo good communication ng'empuliziganya weeri muwuliziganya mukwatagana ne muwa ekitiibwa. Kakati ebyo ne bireeta omukwano gwammwe okubeerawo. There is no good communication. Ne tunuulira ensonga ey'okusatu, being happy. Toli musanyufu mu relationship ogyesibyemu. Netunulira ensonga ey'okuna issues zammwe zijja mufuna obutakkanya ne bwe mutasobola na kusolovinga. Ebyo ne bisigala nga biri mu bbanga. Actually mukowa bukoyi kuyomba ng'owulira ebigambo bikuweddeko tulo twe tukukutte naye ng'oluyombo lubadde lugenda kukolera paka ku makya. Okumanya lubadde lugenda kukolera ne bwe muzuukusa kye mutandikiddeko. Kakati oyo gw'ogenda oyo tayawukana na mmotoka eri gy'oli mu kugula nga tonaba na kugisasula naye ng'emmotoka ekubagana. Omuntu mugambe nti emmotoka basooke bagikole service. Gwe kiwayise service tutereze emmotoka eno nja kugisasula. Era bw'agikomyawo ng'akugambye nti kati bagitereezezza n'oddamu n'ogivugamu ng'egalangatana. Eyo totwala. Kakati ekyo tekyawukanye na muwala oyo gw'oli naye mu relationship ng'agalangatana muli mu kusika muguwa. Kwe kukubagana emmotoka ekubagana kyokka gw'oli mu maaso n'ogisasula. Ogenda mu maaso n'okugisasula. Omulenzi obirabye bye twogeddeko byonna bizibu. Kitegeeza nti ekimotoka kigalangatana wadde ekimotoka kiri ku UBH naye okirabye nti ennamba balinga gye baagula obuguzi ne bagiteekako. Emmotoka eteekeddwa kubanga eri mu nnamba ziri entono, simu zino zi UB ze twatandika. Gw'ogenda mu maaso n'okutunka n'ekimotoka. Ninga omukambwe nenjala kujjayo point zange. Tubeeko bye tutereeza. Njagala okubabuulira nti nze ebimu tubibaddemu. Bw'ofuna omukisa omuntu okubikugamba kati weesiimye oteekeddwa okuba nga okyenyumirizaamu kubanga ofunye omukisa okukitegeera. Number 5, oli mu relationship eri so abusive. Bwe njogera oba kati owuwa ayinako bimeka ku bino. Abantu balowooza nti relationship eri abusive muteeka okuba nga mweraba musula mu nnyumba y'emu. No,
muli mulongo distance relationship mwogera ki mu bibiri omusajja n'akugamba oyasama ki ojegera njogera naawe oyogera akusiza kyogamba gwe tosobola kwogera tetugambye nti mugenda kubeerawo nga mwogera naye oteekeddwa okubeerawo okuwanga n'ekitiibwa kakati relationship ogirozezzaako mukyali oli Bulaaya oli Sweden omulenzi ali Uganda naye omuwulira n'engeri gy'akwogera nga takubalaamu magezi waliwo omuntu okukuba tekuli mu muntu kukugalulira lulimi alukuba physically waliwo omuntu okukubya olulimi n'ogamba nti omuntu ono ankubisizza lulimi naye singa mubadde kumpi kitegeeza n'oluyi oluli physical abadde agenda kulumpa relationship ogiremu naye eri abusive violence teva ku bintu binene olozezza ku muntu abamu muli mu relationship omulenzi tonnaba na kumutwala mu bazadde tonnaba kumutwala wa ssengaawo naye akakulyamu n'empya emirundi ng'egi muzisinkanye mwagambye kusinkana ssaawa 6 ogezaako okumunnyonnyola n'akusimba oluyi ng'ekira tokiraba sisita baakuloga ate sikikkiriza oli mu relationship eri abusive omusajja takuwa kitiibwa omusajja omulenzi akuba kalemena muyita musajja omulenzi akuba omulenzi akusibira mu nnyumba akusibira mu mmotoka relationship etandika butandisi n'olowooza nti ekyo ekintu kitono my good sister n'abaana ab'obulenzi gye kiri oli mu mukwano n'omuwala naye ssebo alina engeri gy'akuyisaamu ng'ekuweebuula ekulumya omuntu okubeera violent ayinza okuba nga ali violent physical nga mugoyinga physical when it comes to being violent naye ayinza okuba nga akutokyalinga emotionally psychologically akunyigiriza relationship ogikolamu ki eyo kiriwo nga mutandika butandisi relationship bwe muneeyongerayo mu maaso ogenda kumalako nakyo question am I communicating to someone out there am I communicating number last oli mu relationship naye toli appreciated ne bw'okola ky'omuntu tasiima era gw'okola ebigalangatana ebyo byenkusuubira gw'omuntu n'obeerawo nga tosurprisingako ku muntu era n'okola ebintu gafula n'ennyumba n'ekulema like you're not appreciated ne bw'owulira ng'ogezezzaako ekisoboka kitya era omusajja ajja nga walongoosezza ennyumba n'asanga obutaka ku mulyango ne yeerabira nti ayingidde omugenyi engatto bw'aziggyemu could be socks ze yabadde zaagenzeeko obutakataka ate omugenyi n'omulaba waali naye olw'okuba otandikidde ku butaka ku mulyango era olaba ng'omuntu talina kye yakoze like you're not appreciated kyokka oli mu relationship ogyesibamu omulenzi buli kaseera input yo ne bw'oba ng'ebadde etya lw'okitaddemu ne kibaako akasobo katiriwe kati kyokka relationship ogirimu era ogyenyumirizaamu era oli musanyufu nnyo owulira ogyagala bisoko byenjogedde nsaba mu festive season eno okuva lwe natandika okwogera nsuubira Mukama ng'atwadde omukisa njala tubeereyokko ne ka session akajja osembayo nga tumalako omwaka nandyagadde abamu abanaafuna omukisa ogwo tubeere na ku Zoom nga mubuuza ebibuuzo one on one ne tubiddamu ne tutambula omwaka guno nga guggwako bye tuzze twogera mu videos zaffe zonna nsaba oddemu obyekenneenye okola evaluation ku relationship eyo mwana mulenzi kola evaluation ku relationship eyo mwana muwala bweba tekugattako toyingira 221 ne relationship eyo gyoyita relationship nenga situationship please nga bw'ogamba nti ka business kano nakateekamu obusente nekyenzudde nti nsasula busasuzi lwakedi yafunamu nze sifunamu so I need to leave this place kangende ebintu mbiteeke waka mbiteeke online mbiteeke ku page yange ku profile yange ku Facebook mbitambulize ku WhatsApp abantu mbagambe nga nze nekolera network eyo bwentyo naye neme kubanga nsaasaanyiza ensimbi mu kizimbe nga Drake yafunamu nga Namaganda yafunamu nga Mutasa yafunamu
nosalawo nova mu kizimbe ne relationship kisukkawo nga tuyingira 2021 baako byogamba nti okusinziira ku bino relationship eno ngisenvula okuyingira nayo mu mwaka 2021. Okusinziira ku bino ne bino relationship eno 31 si wenjireka bwenti. Era bwe mba ntunula emabega mu 2020 bwenti ne relationship eno njirabamu, bwe mba ntunula mu 2021 bwenti ne relationship yange gayo no mulabamu, omulenzo omwalo no mulabamu, yensonga lwaki ogenda kusenvula oyingira omwaka omujja ng'oyingira n'omulenzi oyo oyingira n'omuwala oyo naye tomuyingizanga akyalina kakikyono ng'ate tolabawo ssuubi lya kulongoosa. I am not promoting separation, kwawukana butakwatagana. I am promoting okubeera mu relationship ezitugattako nga zikola amakulu. I am promoting okubeera mu mukwano nga buli omu agufunamu nga gumukasa nga si muntu kunyigirizibwa. I am promoting relationships ezigenda okubeera nga zituleetera okuwanyumiriza. Bazadde baffe batulabe nga tuli mu mukwano nga bali proud. Community tulabe nga tuli mu relationship nga they are proud of our relationship. Si community kutulaba mu relationship ng'egamba tulina amagezi oba tetulina. Mbadde mukambwe naye njagadde okuggusa ensonga yange eri omwana ow'obuwala n'omwana ow'obulenzi. Njagala okukutumirako wonna abadde alaba. Ojjukira okusharinga linki zino n'obaako gw'otegeeza ebigambo bino. Ojjukira okusharinga, ojjukira okukomentinga. Have you subscribed? Njagala okwebaza Sozi ku kamera, njagala okwebaza Agnes class monitor, njagala okwebaza in a special way Agnes, you're so good. Njagala okukutumirako wenna n'okukwagaliza okuyita mu holiday n'empanvu obulungi. Can we pray? Katonda waffe omulungi, twerabira nti omukwano gwatandikira mu Eden ng'otonze Adamu n'omuwa Kaawa. Kyatandikira eyo ne bamessing up nga bakola by'otaabalagira, n'olwaliro kati ye kakikya gwe tutambuliramu. Abamu ku ffe tufunye ekisa ekitegeera ebigambo ebyo. Kyetusaba kwe kutuwa amaanyi okutambula mu bulamu obupya nga tuyingira 2021 Mukama otukwateko otusaasire. Waliwo bye twetaaga okweyambulako tubireke 2020 jasigala. Waliwo abalenzi be twetaaga okwetakuluzaako tetuyingira 2021 nga tuli nabo mu relationship. Katuyingire nga tulinga ba mukwano, nga tulinga ba neighbor, nga tulinga ba brother in Christ, naye nga tetuli mu relationship ey'omukwano, kubanga naawe okimanyi era okitulaze mu ngeri ez'enjawulo nti eyo relationship tetugattako. Waliwo abawala tuyingira omwaka 2021 omulenzi oyo akirabye, akigasse, akitegedde nti ddala omuwala oyo tamugattako. Muyambe omuwa amaanyi okumanya engeri gy'ayinza okwetakuluza ku muntu oyo, kubanga otugamba nti omukono gwo bwe gubanga gukutwala mu kuzikirira nga gwa kkono gutemeko, bwe gubanga gukutwala mu kukemebwa nga gwa kkono gutemeko. Otugamba okwejjako ebintu ebyo ebitutwala mu kugwa, okwejjako ebintu ebyo ebitutwala mu kulemererwa. Katonda waffe tuyigirize, tuwa amaanyi okuyimirira ku kusalawo okugenda okututambuza mu bulamu obujja. Amaka institution gye watandikawo, amaka ye institution omulabe gy'asinga okwagala okukuba, kubanga amanyi bwe tubeera n'amaka agadobonkanye tuzaala abakulembeze abalumya obulumi, abamalawo eddembe ly'obuntu, abatirimbula abantu, abatulugunya abantu, abatafa ku ggwanga naye nga bafa ku mbuto zaabwe. Abo bonna basibuka mu maka agatateredde naye nga sitaani yakitandise. Tuwa amaanyi, tuwa ekisa okubeera n'amaka ag'enjawulo omwaka 2021 n'emyaka emirala. Bwe tusabye n'okwebaza kubanga bino bitulaze mu Kristo Yesu Mukama waffe, ffenna ne tuddamu nti Amina.